Tete. Kwa koma ku meza wano. Neche ngamba osisewa. Guli mutigo. Bali ba faintinze. Ba fainting. Gezako kubula banga ba fainting. Bazirise. Bazirise. Bazirikenga balamu. Nze nja kuba producer oluyase seme bajjabe. Manyira. Yate kizibu kiki. Olaba mwami Kalyesuubula bw'obeera ng'oli nanga mamanyi nti emirembe gyayina. Naye gwe oli omusajja tagattikwa. Onoonya ne gw'omugattako n'akubula. Mwami Kalyesuubula. Nze Musiibe mutabantu. Muli mutya abantu. Bane mpulira nkyali mu mukwano. Okimanyi nti leero nnyo akantu kayinza okunnema. Kundi esimu isagala guulanga wadde egira kakanta kagira. Wadde kagira wadde kagira akakeekoonako. Kubanga bwe nkubuulire omwami w'omwanyuma. Omwami wo omeera ng'omulina obanga ayina ekyapa ekibanja ng'ate kyakyapa. Mwagale babba bammwe mwegule. Nze neegula ndi mutuuze. Kugamba wali mu kibanja neweegula mu ttaka kati weegula. Naanyumyanga naawe. Ffe buli nnaku ewaffe eba Valentine. Anti nze nagamba mwami Kalyesuubula nanoonya gw'omugattako n'ambula. Nanoonya ensonga yonna kale gye nnyinza okwewa. N'embula. Si tewali. Mbu kino kye kireese obuzibu. Tewali. Kino kye kireese obuzibu kanfuna omulala. Oli omwami ali serefu contained 10 in 1. 10 out of 10. Ate nze nakugamba. Nze sifa ku biki bimuli mu mugongo. Bino byonna ebiri mu mugongo gwe. Sibimanyi, sibiraba. Guli mu maaso we. Maaso ge. Ndowooza comment section ebibuuzo byonna ndaba sirina kyenyiza okubaddamu kubanga kati ke kaseera buuza ky'obuuza bakuddemu. Nze ebintu ebimu nasalawo kubyesonyiwa ogera n'ogamba ndaba oba siraba. Lindako baneeka neebaze ku baami abamazeko ne bakyala bammwe omwaka oguwedde. 2025 Nagiri gyonna naye n'ogwedde ne bagugattako. Nange bataati. Mwebale. Ne mumalako Desemba kubeerawo. Bane abakyala nga tetugumiikirizika. Muli bazibu. Twagala okulya, twagala okunywa, twagala okutwagala, twagala buli kimu ffe tulinga kompyuta. We want accessory. N'olutalo luliwo essaawa zino. Lwaki? Omwana wange yasembayo okudda ku ssomero. Omusajja tomustressinga kuba omwana yakusangawo gwe naye. Mwamu abaana batusangawo n'abambi baffe. Yajja luvannyuma. Don't stress your man. Oba yasembayo oba yasooka. Ekikulu oba oli shuwa nti ajja kudda ku ssomero. Gwe tofaayo. Banenze simanyi na kumanya. Ajja kudda. Ekikulu oba oli shuwa nti ajja kukola ki? Kuddayo. Gwe muleka asoose bayagala okusoosa. Okitegedde? Ayinza n'okuba akasente temuli bulungi. Nga akyakatetenkanya era nga bwe naga nti bo teboogera. Abakazi nno balina obudde bw'ebyokutetenkanya byo bibakwatako. Gwe giro ziteekayo gwe omwana gwe towamuzaala si wo. Ey'ekikazi. Sente y'ekikazi nze sirabangako wano sente ya Uganda eriko kifaananyi kya mukazi. Ndeeterayo nooti emu bweti. Nga kuliko omutwe gw'omukazi munene kati ng'endala ziriko egy'abasajja. Oŋŋambe nti zino sente ziriko omutwe gw'omukazi z'abakazi. Onoba tusobolera 2026. Bannayo that laziness ekoma emyaka giwedde. 2026 beri kirala. Bino tukole ebirala kati. Ebintu tubirabe bulala. Okay.
Kwesuli tweyanziza mwe nabe kumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebale ddala. Tronaz gwe mukutu. Tronaz gwe mukutu. Ate Tronaz Media kyeki. Nze mmanyi kye bagenda kubuuza kati. Tronaz Media gwe mukutu amanye Tronaz. Nga ndi ne mukyala Kalosula omubwati eyatubulako ebbanga ddene okuva 2025 paka 2026. Gwali eyo mu comment section ogamba otya kiki ekibadde awo wakati nkimanyi bagenda tandika ayambadde jampa kiki buzibu ki ate kati nze atali musiyazi nze mukyala kali esubula anti omanyi balabanga abaana abawala manyi tukunze nkuze n'abaana abawala kasita abiranga buli bwatula situla piro mumanya waliwo obuzibu lwaki asitula piro ebintu bibiri omukazi omufumbo tajjaamu lubuto omukazi omufumbo takweka lubuto buza kumulabi wa Tronaz Media abalabi ba Tronaz Media mbalamusiza muli mutya kugyobulidde hawayo bantu omwami nze kasitola nga hawayo bantu mmwe nze mbadde nkyatereeza wake olwo byali byasoba nyongeramu nyweza mbadde mbobeza omanyi okubobeza emmere tekitegeeza nti mbisi onyweza bulungi bwebeera nga osiba supana ng'olina omusumali gw'onyweza tonyweza nnyo oyiza okunyweza kakati tubadde mu sizoni yakubeera nga mpembejja mwami wange gye mbadde mbulidde hi baby bakazi mwagale abasajja bammwe gwe teeberezaamu Desemba Januari egyo emyezi takola abeerawo 24/8 kati ate nze nagamba nze nakati bwakuba kati nangamba fuluma ngambirawo kati esimu beera n'esimu gitereke nyamba okitegedde nyamba kati egino emyezi gye mbadde mbuzi nyamba sebo simu gitereke emyezi gye mbadde mbuze mbadde ku mwami wange nga mpembejja ate nze nagamba ekikwata ku mwami wange kiba kikutte ku mwana gyendi oli bulungi fananiddemu ha excellence the president Samia mashallah alhamdulillah musiibe mutabantu muli mutya abantu bane mpulira nkyali mu mukwano okimanyi nti leero nnyo akantu kayinza okunnema kundi esimu esaagala guwulira nga wadde egirako akantu akagira wadde kagira wadde kagira akakeekoonako kubanga bwe nkubuulire omwami w'omwanyuma omwami wo obeera ng'omulina obanga ayina ekyapa ekibanja ng'ate kyakyapa mwagale babba bammwe mwegule nze neegula ndi mutuuze kwegamba wali mu kibanja neweegula mu ttaka kati kwegula nanyumyanga naawe ffe buli nnaku ewaffe eba valentine anti nze nagamba mwami kali esubula nanoonya gwe mugattako nambula nanoonya ensonga yonna kale gye nnyinza okwewa nembula sitewali mbu kino kyekireesa obuzibu tewali kino kyekireesa obuzibu kanfuna omulala oli omwami ali serefu contained 10 in 1 10 out of 10 ate nze nakugamba nze sifa ku biki bimuli mu mugongo bino byonna ebiri mu mugongo gwe sibimanyi sibiraba guli mu maaso ge ndowooza comment section ebibuuzo byonna ndaba sirina kyenyiza okubaddamu kubanga kati ke kaseera buuza kyobuuza bakuddemu nze bintu ebimu nasalawo kubyesonyiwa ogera n'ogamba ndaba basiraba erindako baneeka nebaze ku baami abamazeko ne bakyala bammwe omwaka oguwedde
Najiri gyonna naye n'ogwedde ne bagugatako. Banange bataati. Mwebale. Mwebale kubeerawo. Bane abakyala nga tuli tetugumiikirizika. Muli bazibu. Twagala okulya, twagala okunywa, twagala okutwagala, twagala buli kimu ffe tulinga kompyuta. We want accessory. N'olutalo luliwo essaawa zino. Lwaki? Omwana wange yasembayo okudda ku ssomero. Omusajja tomusstressinga kuba omwana yakusangawo gwe naye. Mwamu abaana batusangawo n'abambi baffe. Yajja luvannyuma, don't stress your man. Oba yasembayo oba yasooka. Ekikulu oba oli shuwa nti ajja kudda ku ssomero. Gwe tofaayo. Banenze simanyi na kumanya. Ajja kudda. Ekikulu oba oli shuwa nti ajja kukola ki? Kuddayo. Gwe muleka asoose bayagala okusoosa. Okitegedde? Ayinza n'okuba akasente temuli bulungi. Nga akyakatetenkanya era nga bwe naga nti bo teboogera. Abakazi nno balina obudde bw'okutetenkanya byo bibakwatako. Gwe gira oziteekayo, gwe omwana gwe towa muzaala siwo. Ey'ekikazi. Sente y'ekikazi nze sirabangako wano sente ya Uganda eriko kifaananyi kya mukazi. Ndeeterayo nooti emu bw'eti. Nga kuliko omutwe gw'omukazi munene kati ng'endala ziriko egy'abasajja. Oŋŋambe nti zino sente ziriko omutwe gw'omukazi z'abakazi. Onoba tusobolera 226. Bannayo that laziness ekoma emyaka giwedde. 226 beri kirala. Bino tukole ebirala kati. Ebintu tubirabe bulala. Okay. Teri sente ya kikazi bannange. Ate baneebwe kituuka ku baana. Abaana mubaweerere mwena mwabazaalibwa wamu. Olaba mwena mwanyumirwa. Bw'obanga tekibadde nti no kiri regular nti omusajja yakulekera abaana gwo balabirira. Nabagamba n'abasajja bantu. Era afunye balemererwa. Gwe bw'oba oziinamu gira obateekayo. Abaana naawe babo. Ate kisinga okwewuunyisa bwe tugenda tukulirira. Omayi muno mwe tubeerera ennyo mbaana nga mwe temubabeeramu. Tubateekamu endowooza nti ffe buli kimu yeffe. Era bwe tugenda tukula gye tukaddiira eyo abaana basinga kufa nnyo ku bamaama. Bwe kiri. Kakati ate wano toyagala teekamu gw'oteekamu bigambo. Era ateekamu ssente. Nze nina mukwano gwange yaŋŋamba twali tunyumya n'aŋŋamba naye ye ekintu ekimwewuunyisa ekimuluma. Yagula emmere ewaka buli kimu. Naye abaana bwe baba ku lujjuliro nga bafumbya maama. Maata tebakumanyi. Okitegeera. Naye ng'ate kikyamu. Tolina kyokola. Ffe twakula ewaka nga maama abeera weebale kufumba, taata aba ateesezza. Era ogamba oteesezza nnyo taata, ofumbye nnyo maama. Okitegeera. Naye abakyala bo baagala beefuule nti buli kimu bazanya zi sympathy card. Tebijja kukola. Ebya sympathy card. Nze nakugamba nze siraba mwami wange nga ali stressed ayagalayo emitwalo 5 kati nze ssanyu lye lyensinga okwagala era we ngakwata nengamuwa. Mwokyayo. Nange. Debasanga bwayita naye. Neki kali esubula gy'okuba ebibi wange. Kubanga nkubuulire omukazi akwata emitwalo 5 n'aggawo omusajja. Ngamuwa kati. Omusajja osaana n'okufukamira. Omugambe ne yanza mami. Kati nze musanga alina obukadde buna ne mwekwekweyako ne mwekukutirizako ne mwambuka ne mukkirira ne mujjako akamu ekitundu. Kati lwe muwaddeyo 5 mba nsize. Ate gali gennyini gowa. Ne bwe gatabaago ayinza ogampa mu January ne yeetaaga mu Gwokutaano. Nzimuwa. N'osiga. Nsiga. Obala nti oyagalayo obubiri. Nja kwagala. Naye nga yeeyo enkola ya Kyala Rahuma Kalyesuula. Mbulamu n'endabirira ku mwami. Ate n'enkomawo. Kuva mu Desemba. Ezo mwami wange bw'aba mu leave. Si kyala. Era tonkubira ng'ompita asima ngenda ku mikolo pata kasitaba mu leave. Ye mukolo. Ye birthday, ye pate, ye autu, ye beach, ye buli kimu kwegambeerawo nga kifaananyi. Era woba onneetaaga osooka kumbuuza omwami ali mu liivu. Bwe nkugamba nti ye toyongerako.
eno shonge negeza ngenegezamu nze omwami wange bw'aba muliivu nze sitambula sikyala ebyo mbikola taliiwo kuba nkimanyi bw'aba waka aba yeetaaga nze 100%. Aneetaaga munda ne kungulu. Wangi maama wangi aba neetaaga munda ne kungulu. Okay. naye nga tusaasira abantu mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo baviiriddwako abaana bammwe bazadde abafamire bakika mu mbeera ey'enjawulo naddala nga munakantu munnaffe Kasuku bambi Isaac tukusaasidde nnyo kitalo ddala ekya jjajja. Omanyi nzize mu followinga Kasuku jjajjawe kwegaye yamulera nga n'oggyeko n'ekyokulya babadde bwe bati. Kasuku yavudde mu kufiirwa jjajja n'afiirwa maama ate nga mukwano gwe. Essaawa zino nsobola okuteebereza kyayitamu naye Allah amusaasira amugumye nti bibaawo. Bibaawo ffenna lyekkubo just jjajja yasooseyo busoosi mazima. Nsaasirako ne famire y'omwana muwala. Waliwo awantu we yasinze okubanga wankosa yamulaba lwakutaano n'amugamba nti jjajja ebipapula byange biri waliwo ebintu biwaterekeramu ebintu bineetaaga n'amugamba nti waliwo ebipapula we biri n'amulagirirawo n'amugamba naye byonna bijjeewo ogenda oggyemu byokola ki byeweetaaga osobole okukola ki bw'onomala bijjamu then olyoka okola ekyo byozaawo. Ekigambo kyakoma teyaddamu kwogera naye. So otunuulira Kasuku kyayitamu n'omusaasira kisajja kyattu naye abantu kakati ate munnaye kati ate era tulabye okusayidde endala kuba ye muntu gw'abadde aswalira era ng'olumu yeekomako lwa jjajja naye kakati atusse busi. Yamugamba dda yali amugamba dda ng'akyali mulamu namugamba mbu waliwo omuntu ayamuteekerangako buli ku makya n'alaba byakola ki byakola kati lumu bwe yajjaka n'amugamba nti munnaaye ngenda kwegaana ebigambo byoyogera nze sikumanyi tomanyi naye nga ekyamazima nammwe kyemunkola nange abantu bagenda kuneegaana tebajja ate kati abantu beeyongedde okwagala Mami Tronas. It is good. It is good. Tusaasiddeko nnyo famire y'omwana muwala Diana Skies. Amanya g'amatufu mpozi abadde nani? Erinnya liri awo nabiki lya Luganda. Naye kale katugende n'eryo naye kitalo nnyo. Kitalo ddala ekikula amangu era kifa mangu. Naye mu byonna ebigambo by'abazadde tubitwale nga nsonga nkulu. Teri muntu yenna ayina okunenya omufu nedda. Naye ebigambo bino bitutera okwogera oba ababuulizi oba reverend oba bishop oba father oba mwalimu nga bali mu kuziika biboogera baba bigambamu abalamu abaliwo. Naye maama yagamba omwana mwanange ennyonyi z'olinnya zino omwana teyafiiridde mu nnyonyi nanti omuzadde omulaba n'obwabeera gwe ng'ekigambo ky'oba ogamba omwana tokimugamba lwakuba ekyo ekiriwo essaawa eyo obeera ogezaako kumulaga ky'omugamba kyekuusa ku kino bwe kyolengera nti kitegeeza nti omwana oyo yali talina ssente zisobola okumulinyisa ennyonyi buli kaseera twala wano genda wano. Naye mwana wa buwala omwana wa buwala ayinza okuba teyalina kaashi naye ng'alina aseti
esobola omulinnyisa ennyonyi. Nawulidde abantu bagamba mbu omwana waliwo omukyala abadde nga muwoni nga muviire ku bbaawe. Bateebereza okuba nga omukyala oyo yapangidde omwana abandi olukwe ne bakola ki? Ne bamutta. Nze nabagamba wano ne munvuma nti abakazi bavudde wala n'abasajja baabwe. Abakazi bakambwe ku baana, ku bakyala baabwe. Ate nze nabagamba era ekintu abakyala b'abagagga abo kye batayagala si gwe okuba nti weebaka ne bbaawe. Omala n'ofuna interest yezaala. Tebaagala kubongererako. Ojja ogabane ku by'obugagga. Kutabulamu. Wakutta. Okitegedde? Abakazi bangi asobola, nze nabagamba omukazi asobola okuteekako mbega. Driver asobola okuba mbega wa mukyala we. Ku dduuka gye mubeera, ku ofiisi gy'okolera nga secretary y'embega. Amubuulira buli kimu. Driver katugeze driver. Omukazi abeera amukubira era aba amubuuza kubanga tatta buli omu. Asobola okukimanya nti bbaawe alina abakazi 8 nattako 2. Lwaki? Abuuza, ayagala kumanya. Ali so interested. Bw'amanya nti gwe tebakuliiko nnyo kubeera driver amanya gwe batuma ebiseera ebisinga obungi. Amanya kano nno akalimu nnyo ndaba. N'emmotoka gye yakaleetedde baaba kana agamba akaagala nnyo kamukolera. Kalinga bomba zino ezipika eggaali ozimanyi ezo. Kakkirira bwe kambuka. Atebeeranga yeekwata. Naye bw'amanya nti n'omusajja takuliimu nnyo ayinza okukuleka. Kuba abajja kukulekawo. Naye ekibassa kutuuka kumanya nti kati we mutuuse muli ku level ezza ku baana be awo bojja kufa. Okitegeera. Kati n'empulira era nga bagamba mbu ate ayina ssente ze yabba mpitirivu. Nyina posti ze nalabye awo simanyanga I'll have to pay for what General Muhoozi did to me. Posti gye yakola simanya ali akamenya emitima gy'abasajja 12 target ya 97. Kakati neyo posti yokka. If you ask me, why did she mention the general in the first place? Because General Muhoozi ng'omuntu bamutaddeko nnyo ebintu bingi nnyo wano. Abantu balina perspective mwe bamulabira. Nti bw'oba omwogeddeko ekintu bakitwala serious, bakibeerako ne baki, you know? So ne bw'abanga yakwebakako, why do you have to come and mention it anyway? Oba okifuna. So assumptions nyingi. Naye nze kankubuulira abantu ekirala kye babuusa amaaso. Obuwoomi bussa omukazi. Kitegedde? Omukazi okuwooma ennyo kisobola okussa. Mu basajja 10 b'odeetinga mubeeramu atasobola kugumiikiriza kuwoomerwa nga n'abalala bakuwoomerwa. Kuba buli lwatuula agamba keepikira kuli nga bwe keepikira ku nze. Kenyoola nga bwe kenyoolera ku nze. Kabugumira abalala nga bwe kambugumira. Ate bambi ebiseera ebisinga oyo alowooza ebyo yabeera omwavu mu basajja bo bonna. Ayinza okuba nga si munaku nga talina yadde 10. No, ayinza okuba alina kubanga obwavu businziira ku butya bw'osengesa abantu bo. Oyinza okuba nga abasajja bonna 9 b'olina basobola okugulira emmotoka naye ng'owe 10 tasobola naye ng'asobola okusasulira ka apartment omwezi asookuwayo akakadde 2 bw'atyo ng'ate bali bo bakola binene ng'ezo trip z'obadde z'abadde agendako. Kati n'agamba genda ate ebiseera ebisinga omusajja akuwa ekitono yasinga naawe okuwoomera. Kati kitegeeza ng'omukyalo obudde obumuwa oyagadde kutuukako kugendako kawolongojjo bya siriyasi. Kate ye bw'akuyita ate akuyitira mu budde ng'ate trip ye Dubai bakutereddemu dda tiketi. Kwegamba ebiseera ebisinga muyisiŋŋanya mu program. Yakulaba ng'akomyewo. N'agamba abagagga bamuwaga. Bamutwala ne Dubai gye bamuliira. Kaffe ffenna tumufiirwe. Okitegeera. Kaffe ffenna tukole ki? Tumufiirwe. So you have to play your cards right. Osobola okusanga ng'omwana oyo abadde alina omugagga amuteekamu ssente. Naye ng'ate alinayo boyfriend. Omugagga ng'akimanyi bulungi omwana abadde apepeya ne boyfriend. Ekyo tolina bw'okiwakanya. Okitegeera. N'agamba nze nteekamu
nze nkakyusiriza obulamu omuyaye najja ne yeeyagala for free bwe bakuba amagi bwe bateekamu ka aroma ku ssente zange kankatti okitegeera nze saagala kwesiba nnyo ku kiri kye baagaye mbu kabadde kamalaaya keetunda abakazi Katonda yatukola nga tulina emikisa gyaffe nze nsobola okufuna omusajja omu nankolera ebintu by'abasajja n'abasajja abiri abaakanjagala okuva gye natandikira nga tebabikolangako so tosobola kukiteekako nti nno abadde yeetunda because bw'oba weetunda kitegeeza owakwono n'owakwoli n'oli asobola okuba nga abadde talina multiple sponsors ng'ayinayo omu naye nga sponsor oyo ono ayinayo kaddijja ate buddijja buyina emikisa bannanga eyo gye babeera makiraabo babukuba omuziki ne buteeka ne bukwata wano okwediseti bwe buti ng'abawala balaba ate bane buba bwakola nnako wansi awo kati musajja ali eri akufiirako omupeekeza shopping oyagala okgenda Italy oyagala okgenda France oyagala okgenda Maldives byonna abikola jjukira bambi ate abasajja abo abateekamu ssente tebaba namaanyi okitegeera gaba matonotono obudde gabanyi bagabana nago tebaba nago kati nze ndi mukazi kankunnyonnyole ebyokola bingi towakana by'otamanyi abasajja abagagga 80% tebalina maanyi ga mu kisenge byokola bye bingi kati bye bingi bitya alowooza bingi lwaki bw'ojja okwegatta obumbi n'obumbi bw'essente lwaki bw'ojja okwegatta olowooza tewali ssanyu lisinga ku nsinga kwegadanga era bw'oba ng'obeera eyo n'okola ssente zo ne ziwera obeera owulira ng'oyagala kwegatta kyekisembayo kyova olaba omusajja asobola okulekawo omuwala gw'asobola okuwa emitwalo 10 n'anoonya gw'anaawa obukadde 3 awulira ng'essente ye emuliisi ayina kulya wootameroni nti yo kyolya kiri munda tekiri kungulu obwedde enswera zikijookako bamala gisala kiri munda kiri safe kati ozza okwegatta ate oleeta stress lwaki naye abaana bano badijjes type abo abatalina ssente obwongo bwonna bw'abajja ewuwo abazze kukola mulimu anti ebyuma babireseeri okitegeera kakati ozze tuli mukola mukwano bakuba amasimu ogakwata okwata gaaki tuli wakati mu kikolwa okwata essimu babikola abona obeera n'omusajja nga mwegatta okuba endulu waawe yaye awo kirira yambuka essimu halo bamugambira naawo nti fusa egudde ente zonna zifudde n'abuukayo ogoba nkikuba ebinnyombiyiwe kyokka ate kyekimpa ku ssente bwe tuba tugenda okugenda eyo bwe tuba tugenda okukunamira bamalayika gyako essimu oba giteeke mu silenti ako kapya mulekeraawo okwatira kyova olamu abagagga ate bane bagagga mwe mwetaaga nakuŋŋaanya mbateeke ennamboole mmwe mbasomese nga buli omu mukuba embooko 5 mumanyiira ki ekikulowoozesa nti eddakiika 2 z'ogenda okummalako tosobola zimmalako nga tokwata ssimu okitegeera kati kyekirimu ekyemwewolereza omugagga aba n'ebirowoozo essaawa y'okwegatta ssaawa yakumalako birowoozo lwaki obiwa gaapu okuyingirawo okitegeera kati obwo obwana obuto obulaba obwo akaana kaagala okuwulira nga ekikayingira kiyingira kyekaka kaya tegwa olujja ogwayo obugumu bannange omulabi mbagamba munsaasire naye yenze nze mbabuulire ffe abakyala Mukama yatukola nga tulina obugumiikiriza naye ng'ekyamazima bwe babanga abasajja musembere mbabuulire amazima gano go gakaawa naye n'ebikaawa babimira kasita kitekiba butwa ffe ng'abakyala twagala nnyo okuwulira ng'oli n'omuntu mu nsonga z'ekawolongojjo naye nga bw'abazze owulira yeekukuutirizaamu
ho nge bomba gy'ogambye kalubyemu owulire mulinga naye gwe nojja olujja n'ogwayo kyokka tokomye ku kugwayo kubanga oyingidde sikuwulidde otuuse sitegedde nkwekangidde munda waliwo olunaku lindako ate bw'omala ate bakubira essimu bakubikire konteyina bwegudde mu nnyanja kati byonna oba obyonoonye kolako kino kyokka omuntu asobola kuyitawo nga totegedde nti ayise bayitawo ate n'ebisirusiru bigenda gamba gwaba omugazi nedda baddiya abasajja gye bali ng'alina kasegereeti kasupermatch akanwe ka supermatch kano kagundi kano akanwe ka supermatch ka sportsman kakali kali akyaliyo naye fe tuguma kali nga bwe kati nobeerawo mayisenga wange yalinganywa kali nga bwe mangenda mulabako kama mwekyumulo ekyemirembe nga bwe mangenda mulabako nteeka okugula paketi yange mbitambula nayo kakati gye bali bwe bati ate be basinga obungi ate balina ssente ez'embwa oyina ka supermatch ko ate bw'ojja ewange bakubira essimu ondiko ogikwata really lwaki mukola ebyo ebintu okitegedde omukazi abeera tajja kukugamba kati ekivaamu ki kweyiya neweefunirayo omwana okitegeera najja naggusa olubimbi olwakulemye gaddijje kyokka ate bw'omutegeera n'ogamba DJ ono bwe naba sisobola mutta kanzitemu muwala naye n'ekirala kye ŋŋamba abaana ab'obuwala nze sijja kukoowa kubabuulira night life is the deadliest life mu ssaako y'obulamu. A lot is happening at night. Abaganda balina olugero olugamba nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka. Ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka. Naye eyo ekiro eyo ebitambula bingi nnyo. Abasajja bano mubalaba. Bano abasajja abatusanga eyo mu mabaala. Gwe weebuuze omusajja akusanze mu bbaala, akukwanye, akugulidde omwenge gwa bbeeyi, akutta obukadde 2 abukuwadde, bw'olowooza aba atunda ki? Gwe bagambye munno abasajja ssente zaabwe bo balina ekidiba we baziyoola. Mbw agendayo n'ayoola n'azigyayo bw'ati. Ojja kufuuka saddaaka nze nkubuulira. Ojja kufuuka saddaaka. Abasajja abo mubagendeko mpola. Ate abaana ab'obuwala bw'okuba ebbaala tuuka ku myaka otuuke omanye nti kati gino emyaka kanfune w'entuula nze nja kibajjukiza. Baala kanjiveeko. Va ku bbaala. Fumba. Togenda kusobola kumalako. Bajjajjaffe baakuba ebbaala. Bannyaffe ne bakuba ebbaala. Naffe twakuba ebbaala. Kyokka ate nze bwe ndaba ebbaala ze twakuba byali biwero kuziriwo kati. N'abamaama bagamba biwero. Okitegeera. Zaaliwo. Ne bajjajja bagamba. Nti buli mulembe ogujja tebikoma. Bw'obikola n'ofunamu ky'ofunye bireke. Bw'obikola n'ofunamu ky'ofunye bireke, genda ofune ne woba tofumbiddwa kali but kendeeza night life weekolemu omulimu ofuuke omukyalo ow'obuvunaanyizibwa beerako mu buliri bwe weebake. Mazima. Give the angels time to rebuild you. Batuma ne bamalayika abanaakutaasa ebizibu okuyamba ekiro ng'oli mu bbaala ne baddayo ne bagamba owaayo ate gye watutumye tannatuuka. Omwoyo gwe tugunoonya tugulaba tegunnawummula. Abo abasajja b'ebbaala batemu. Ate n'ekirala abawala kye njagala mumanye. Teri musajja ayagala side chick mwenzi. Nkaddemu amagezi gazze. Muteredde. Teri musajja ayagala side chick mwenzi. Many want faithful side chicks. Mwenna muli mu kikolwa kya bwenzi. Akiitinga ku mukazi we oba ku bakyala be. Naye ate gwe gwafunye ate ayagala omwekuumire.
kubanga abeera n'ensonga lwaki azze ewuwo. Ajja kutta. Ekyokuba nti oli side chick tekitegeeza nti ogenda ogabeko. Buli wamu. Akufunye akupangisiriza ate bakulya. Aleka naawe. Men want faithful side chicks. Era ekyokuba nti oli side chick. Ye kiina engeri gye kimuweereza mu bwongo. Alinga aguzeeyo akamotoka akalala. Bw'aba talina za mafuta ga Prado ayinamu 2,000 egya Vitiz. Kati gwe ka Vitiz ako. Kake. Era bw'anaawulira nti eriyo omuyaaya akasooberera akwata mu ka Vitiz ke n'akubamu ku serefu ajja kutta. Kakati omwana oyo tetusobola kuteebereza byamuse, Mukama amusaasire ebyamusobako, naye nze abaana ab'obuwala nsiba nti bagamba ekikula amangu. Kati kifa mangu. Ebigambo bino si byoli. Banna ebigambo byammwe. Night life. Night life nzibu nnyo. Night life nzibu nnyo. Guys, withdraw from night life. Mwefuge. Omanyi nze ndi mukeeze. Lumu. Nimanyi ndi mukeeze kukeera ku kkubo. Noonya ssente. Lumu omwana muwala atambula mbuuza. Owaayi. Lino ekkubo lidda wa Kiso oba lidda mu tawuni mugamba ovaawa. Naŋŋamba. Yawuna nze ng'omuntu namanya kati waliwo ekitatambudde bulungi. Ne mubuuza oddawa. Naye ng'ekyamazima nziranga ku Entebbe Road. Ne mugamba naye wano lino wano wooli wootegeerawo. Naŋŋamba ekyamazima simanyi. Olwo omanya omusajja yamuvuze ne bava mu bbaala n'amuleeta mu loogi n'amala omukozesa n'obusente yabulese ku mmeeza ye yafulumye yagenze. Kati afulumye loogi gyali tamanyiiyo. Mubuuza wano wo wali ozzeewo kuli. Naŋŋamba nkubuulire simanyi. Kati noonya direction. Konze wo ogamba Entebbe Road obadde oluddemuko nedda nawo n'agajjamu. Naye njagala kudda ne mugaa kati ogenda funa ka booda wano oba ka safe booda kakuvuze naye wano oli ku Hoima Road. Kati nze nkubuulire bano abaana b'ennaku zino obalaba beefuula bashapu naye baffala. Olaba saga ya Nampere yabaawo. Bwe bagamba bwera Nampere she's not class baamuliridde mu ttooyi. Ba superstar ba night life bakimanyi. Omusajja bw'omutegula bw'oti. Bwe mutagenda mu ttooyi mugende mu parking lot. Mu mmotoka yo oba wabweru guggweeraawo temuvaawo. Neko okkiriza n'akuvuga n'akutwala kyonna ekikutuukako buba bussiru bwo. Okitegeera? Tebabikola nti because they are not classy. No. Gemu bagiruddemu bagimanyi. They are men that are beasts abatambula ekiro. Bayina ebigendererwa byabwe. Abasajja abo bayina ensonga lwaki tebeebaka. Emisana asiiba ku dduuka, ekiro aba mu bbaala ate aspendingira ku baana abawala. Kati kankubulire n'ekirala. Ffe we twacakaliranga nga mubeera mu bbaala. Bwe mugiyingira bwe muti. Enfunda 6 oba omaze otegeera abawala. Buli bbaala eriko abawala bannyiniyo. Azini abawala baamu nga bo bagikwatanga ka sport. Wewaabwe gemaka gaabwe. Naye emirundi 6 nga nnyingiramu eyo ebbala nsooka kwetegereza. Abasajja baamu bajja ssaawa mmeka? 9. Okitegeera? Bwe bajja bafokasinga ku bawala ki? Ffe abatatera kujjamu abayitamu ebyaffe. Oba bali ffe be tutera ossanga mu buli kaseera. Bafokasinga ku bapya. Ate abawala bo bwe babeera mu bbaala bamagamaga batunuulira baani. Temusobola kubeera nga abawala ba mu bbaala bajja kuyiyizaamu nga mulimu abagagga abalimu. N'olaba nga abawala banywa bali contented batunudde eno nga tebo y'abagagga eri eno. Kasi totuuka mu bbaala n'olaba nga abawala tebafokasinga ku eyo tebo naawe giveeko. Bizibu. Byereere. Eyo basigino nti ogwo muzannyo muki? Mufuba bamanye emize gyabwe. Era wabeera nga bageya bagamba aluguddemu. Baba bambi mukazi wattu. Eyo yawedde. Oyo ebbina tasigazza.
Omukazi watu bagenzo mweyambuliramu ekikwa okitegeera bw'otuuka mu kifo soma embeera soma embeera nze bwe nnyingira bwe nti mu kifo nsooka nenfuna we nnyimirira nga sinnafuna na katebe njagala kulaba environment eryetya abawala bafokasinzeewa babasajja bafokasinzeewa awo woomanyi kubanga abawala babeera mu kulwanira bagagga kati bw'olaba tebabaliiko manya abo abagagga eyo tebo oba oyo that specific person mufu eriyo abasajja ng'omulaba awo omugagga asaana okugulira ebyokunywa byonna by'oyagala naye bw'akuteeka mu mmotoka n'akutwala akozeseza ku mmundu takuwa nkalu olidde onywedde teekawo mpe ate bw'omala ogende kikira ky'oyagala okitegedde nti ebintu bingi nnyo ebituukawo mu night life kati gw'ova eri nga weewujjawujja olaba oli wakabi ozze wakatandika occakala bannange mmwe abaana ab'obuwala nze mbasaasidde guno omulembe nze nkubuulire papa amagezi ge nakozesa okunnyamba okusobola okusavaivinga obutafuna ndowooza nkyamu kituufu omuntu weekuumirako ssente olina okubaamu n'akasente mazima naye kati nze nga sinnaba kunoonya musajja agenda kuzimpa nsooka kunoonya azimpola nga tannumizza okitegedde nga sinnaba kukeera ku makya ngende mu bbaala neetege ngende mu hotero neetege ngende mu restaurant neetege bantegule bankozese akabasa konna bakayuza obulere kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning ani agenda okuwola ssente nga takulumizza ate ng'olina ozimusasula manerenda funayo manerenda kyaliwo nga yaasa okuwola akakaddewo okaagalidde thani okugenda otuule ku restaurant okugenda otuule ku bbaala mbu weetega basajja bakuwe ssente nabagamba tewali kintu kitalina mutango teri musajja nga bakyabwerera okugjako kitaawo era ne mwannyoko olaba ne mwannyoko oluusi asobola okuweerera naye n'amala okuweerera n'atandika okuzaalazaala obwana n'agamba nakuweerera labirira obwana bwange okitegedde n'omuzadde asobola okuweerera n'amala n'akugamba naye mwe nabateekamu ssente zange ne mbalabirira muweerere bato bammwe tewali musajja ssente zange zagenda mu mmwe taliiyo abasajja bano balaba abasajja balinga migunju batugamba mbu omugunju bwe guba gunaalya enkoko gukyusa akabina kaago ne gukafula red kati enkoko ejja erowooza akanyoobwa neteekayo ekimwa ne bakibaka atikola bwoti kale engulu y'enkoko bwemugala mugamba nze mwonoonye gwe tolina mukonoko okitegedde nze kati ekyo bwe namala okitegeera nze nnoonya ani agenda okumpola ssente nga tannumizza then nzimuddize mpolampola nga tebannaba kuntwala kunkuba kalifoomu kundiisa pupu kunkozesa mu kabina kunneeyambululiramu tewali ssente ya busa kale byonna byoyogedde tewali kintu kya kwegamba kiriko emirembe okiwulidde olaba ebyo bye muwoza mbuno era bwe mugenda mu bbaala ne musireyinga ne mwekuba ebifaananyi okutteza iPhone ne musangayo abagagga ne babagulira ne babasomba bannange nkibaddiramu abasajja ssente zaabwe tebazisenanga mazzi nti we bazijja tezikalira bakola nkole era mu kuzifulumya ezaabwe zifuluma lwakigendererwa teziringa zaffe omusajja asobola okugaana okwambala obulungi naye n'akwana omukazi n'amuwa akakadde oba bubiri n'akulekamu ekikwa
n'akusimbamu kasituro bw'ati otukisa tonna n'atukunuunamu kyokka ate ye bw'aba akunuunamu omukisa akola ategekera famire ye mukyala we n'abaana kakati gwe tobeeraawo ne weeyagala ne weewaana nze njagala mbawe example muwala ki ali eyo nga wayinako omusajja omugagga ng'akuteekamu nnyo n'akukyawa n'osigaza nga buwali n'osigaza engule yo ku mutwe ngenda tandika banoonya kati olina okuba nga naawe osaba nnyo oba oli mulogo nnyo mb'oli yaŋŋamba mbu bw'oba tosaba nnyo osamira nnyo ate kankubuulire omusajja omugagga tasobola kukuleka ngule ku mutwe they will always take your crown in a way yes mbu ayina yayongerwako tayinza kukuleka kyekimu ayina kyakunywamu era olaba bayina n'omuze akukwana n'akupangisiza apartment n'akuwa obulamu obulungi in a short period of time n'akoowa ogenda okulaba emyezi giyiseewo 6 omusajja takyajja okuba amasimu tagakwata bawulira mbu omugagga yamusuula mu apartment kiba kiwedde waliwo omuwala gwe mmanyi kugambe ntandise oba noonya omuwala bambi amabi nagali bwe gati buli amuteekamu apartment amulekamu myezi 6 ng'asooka ngaddayo wa maama ngaddamu ku kkubo bw'aba atambula n'ogamba maama oyakulira nga tiwali mulogo era ogenda okulya nga ali mu apartment waliwo eyakimusiiga talitereera paka lwalifa okugjako nga yeezudde kati yagenda ku kyeyo ate Mr. Jonathan yabagambye tali mukazi mulungi agenda ku kyeyo nga tolina kizibu ekyeyo is slavery era wookera ku makya n'olemwa wano n'ogenda ku kyeyo gwe ng'omanyi oliko ekikulondoola kikujja ne wewandibadde okaabira ne bakuwulira ng'okaaba ne kikutwala eyo gy'onookabira nga teri awulira era nze abaana ab'obuwala nabagamba dde era nkyabagamba wano buli omu bwe muba mulowooza nti nno buli omu agenda kubeera landiroodi ekisoboka ensi tetambulira ku balance never the world doesn't work with balance there is always masters and servants fenna tetugenda gaggawala anti katonda naye obugalo buli yandi bukoze nga bwenkana anti kyenkugamba nti temulowooza nti buli mukazi ayina okugenda ku kyeyo ayina okudda azimba emizigo gy'abapangisa era waliwo abagenze ne bakola ssente ne baddanga ne famire teyazirya naye ne zimuyitamu nadda ku zero kakati fenna we tunaagaggawala bani abanaakola fewaffe waka n'abatabuse emitwe okitegedde ng'atuuse wano kikubu fenna we tunaaba ne ssente bani abanaatulabiririra abaana baffe kati gwe bw'onooba olina ssente nga ne producers nani anakwatira kamera osobola okuyisiŋŋanya n'omukisa gwo wuliriza osobola okuyisiŋŋanya n'omukisa gwo n'oguleka wali ku gundi ku airport n'olinya ennyonyi n'ogenda n'ogulekawo nga gamba n'ogenda n'okola n'odda n'osiga ng'oli mwavu ate ogenda tuukawo komawo nga gwakwata dde okitegedde so bw'oba olina omudaala gwa chipusi olaba gulemereko tezijja nnyo chipusi muli bangi abazisiika tebigira bwe baba banno bayina nkoko leeta ekibumba buli ssaawa obwongo bulina obba nga butambula nnyongerawo ki kubanga okwongera ku ssente olina kwongera ku biki ebizireeta noonyayo ekipya bw'oba olaba nga abalala balina greens n'enkoko chipusi nkoko kibumba fumba chipusi ne greens okitegedde bw'olaba nga banno bonna byonna by'olowooza babikoze beera muyonjo gwe beera muyonjo chipusi zo zibeere nga kagalo bwe kati tezibeera nga zino nkutule ezizobeere ng'ozisika mu butto mupya esowaani tozirinda kugenda mu kigundi kya brown eza melamayini gwe buli bwe zijjira leeta empya abantu babeekeera ekyo kye bagamba nti kyekisinga okitegedde naye ffenna tetugenda kuggwera ku kyeyo baddiya mugenda ku byeyo ng'abasajja mubaagala ne mutuuka ku byeyo ne mutandika okuweereza obusente ate ne mulagira oli ku kyeyo ate oyagala okomandinga gwe waleka e Uganda tekisoboka
teri kanyumira teekako video tewali kanyumira ka video teekako video kati okimanyi nti omusajja oyo gw'okubira video naye wali olwebukya ku makya ng'agasse ng'ayina ebimukyankalanyiza nga ne muudu z'okukubira video kwolwo teziriiko kaakati lw'omiisinze video n'otandika era zibananga abasajja ba Uganda bataba banange kati najja nno okukola tufune nakerirere oleekaana agenda kuzikwata ate awasizemu omulala ne bwe munaba mugenze kubyeyo nga mulese abasajja mukuume empisa bangi sente zaabwe zanjudde abakyala abalala okitegedde kubanga mwenze kye njagala mutegeere teri muntu agaana ssente era tolowooza mbu omusajja agenda kulumirirwa muli agambe agenda kuwasa omukazi omulala obusente bwe kambuleke ajja kubulya ajja kubulya baana abawala simanyi tenyinza obagamba naye obulamu bwagala kukwata mpola obulamu mubukwata empola mwevuga sipiidi nze sipiidi esusse naddala ku kigambo bwe tutuuka ku kigambo ssente sipiidi esukkamukko ate nga amazima abeerawo at 24 I'm driving at 24 I have a plot at 24 katukusabire otuuke ku 36 ng'olina n'ebisingakaawo abatakyabyogerera okitegedde abatakyabimanyi ate ekisinga okubeera ekibi mukwata ebitundu byammwe ebyekyama ne bibeera transaction oba nkyogere bwe ntyo buli mukazi buli mwana ow'obuwala ayagala at 25 abe nga yeevuga apulaningira ku ssusu okitegedde buli mwana ow'obuwala ayagala okwevuga at 24 abeere mu apartment at 24 alinnye ku nnyonyi at 24 97% bapulaningira ku ssusu waabwe naye nze mbagamba emmotoka buli lwe yeetikka ebintu ebizito ebisinga ku ebyo bye baagipimira okwetikka shock absorber tesigaza bushi tesigaza obukono obubuukayo bode denti ku denti mukitegedde buli mmotoka erina obuzito bwe bagikolera tosobola kuŋŋamba nti ebintu maama wange bye yafuna at 40 nze mbiina at 20 how wabbye banka otunda njaga sente z'abakateero era ogenda okutunulamu ennyo nga bamugambye nti kati front ddo tekyakola kati tuyita mmanju $100 nga nayo emmanju bayabuluzaayo mwagala ebyamangu mugamba leero toteekako ka makeup twagala kulaba nga bw'oli nze mbabuulira okugwa kw'omwoyo omubiri gwe gukolerera okugwa kw'omwoyo ebintu bye twagala nga bya mubiri bye bisuula omwoyo enjala ennungi ozaagala oyagala kwambala wiigi za bbeeyi wakava olina mu vaaka ya senior 6 maama akugambye genda ofune akalimu ku supermarket oba ku petrol station ogira okola nga bwe tulinda university etandike kati ffe abajja okunywera amafuta mu mmotoka z'abagagga otwegomba kati nga ffe abavuga takisi nze omulimu gwange ogumanyi nvuga takisi nze nsobola okuvuga emmotoka 7 mu mwezi gumu nga zanjawulo enkyo ndabe mu Harrier luli ondabe mu Nuwa ondabeko mu Alphard ondabeko ne mu TX omale ondabeko mu Land Cruiser ogaye bannaye omukazi oyo bannaye buli lwe nzijja okunywa amafuta n'oyasaamirira ogenda funa obuzibu kati n'ayasaamirira ku mwana muwala anti kati ye alaba nakikuba kati kubamu ayagala abenga nze nze nina emmotoka z'abagagga ze nvuga nze mirembe siina mmotoka yange ku bwange lwaki onneegomba abo abasajja bavubuka abo bemulaba abo bemulaba mu kibuga bapangisa emmotoka tubawa mmotoka za serefu omuyaya asobola okugamba nina omuwala w'omugagga gwe njagala ottegula
n'apangisa emmotoka okumala emyezi 2 mpayo V8 n'agenda n'azisonda ssente ze n'amala emyezi 2 nayo nze kasita banga yansasudde simukubira siturakinga gy'alaga kyovola bamugwa nnyo mu bikopo baanamu bo balowooza mbu omuntu avuga emmotoka yali obulungi emmotoka abamusiza ffe olamala kukwakolako kyayagala enkye emmotoka another mother down mwagala ebintu by'amangu naye abantu abamu kati wawulira ono pasita gwe bayitanga Kiwedde emmotoka zonna ze yavuga nga yalinga azipangisa ku Sande pasita ayina hama nemugwira yasaba Mukama n'afuna hama nange nja kufuna maama okugwa mu bikopo kubaleetedde ebizibu nze balaba okwo ku TikTok nga beeyuzaayuza bwe bawogera simanya era kakati eno front do tekyaliko ssente behind yeriko ssente ewantu baakola nga wo wafulumya bufulumya tewayingiza kakugwe oyagala kuyingizaawo kati akaana kange we kakwata ku ssimu ne kagaba nenjagala kubanga gundi nze waliwo omuwala kuno ku social media abawala gwe beegoma mbwe era obasanga mu comment section my role model naye banyiiza mpulira obusungu atunda banne abapangira abasajja ne babakozesa ye afuna ssente zaateebakidde nakwebakira naye mbu naye role model w'abalala kati oyo bamuyita batya muba pimpu simanya pimpu bade manyi babasajja simanyi kati oba abakazi nani manyi abasajja abatunda abakazi be bapimpa then abakazi bapimpa abula mwembabuulire badde n'akaseera ako kuva mu Desemba mpaka leero eggulo kawungeezi badde nga embeera gye nnimu ndala naye kati okuva ku makya mpaka kakati we tuli sukaali yasse nange ekituufu kiri nti abaana ab'obuwala tewali ssente za mangu ekyokubiri nnyongera obbajjukiza nti n'abasajja ssente zaabwe bakola nkole ate Rahuma nkubuulira tewali alumirirwa nga talina kigendererwa Rahuma nkubuulira ekigambo kino ssente lwakuba tulina engeri gye tukirabamu ssente tekoleka ase ssente omuntu okubeera nayo mu nsawo kakati kyenvudde nkugamba nti gwe bagiyiira obuyiizi mu kaseera mpawo kaaga naawe weesikeemu ng'ate naawe basobola ogikuyiira nga bagikuwadde ku makya miliyoni 2 budde okuziba nga tokyalinamu yadde kati nze ompa miliyoni 2 okuva wano eddakiika 2 n'onkubira nonga nsooka ompeerezeeko akakadde mba sirinaawo okiraba tezikuumika kakati gwe tova eri n'olaba azikuyiira obuyiizi n'olowooza mbu wawoomye okusinga abalala nedda mukwano ate abasajja be basinga okubeera abagezi ku ssente kati kino temula nti nno ffe kati ffe abakyala abakola ssente nga bagagga tukoze nnyo na bwongo like tumanyi okuzinoonya ne tuzinyiga ne tuba nazo abasajja bagezi ku ssente omusajja tafulumya ssente ye nga talina kyabala tebakulimba ssente tenoonyezeka tonkabya omusajja bw'abanga tagenda kusaddaaka nga mugagga alina life akukyusiriza obulamu then ayagala akasuwa kaakaako akagendemu bwomu nze nakugamba omusajja ne bw'aba alina kazaanikira ka peni bwe kati ng'okkiriza tomujumiza nti tekakutuusa that is not a topic to discuss okukkiriza keeko kuwakkiriza kuti yongerako ssente zaakuwa okkutiraawo era wabaza okuwaawo empiya kutte n'omusajja nze n'akantu ko katono tewakamanya luli nga ntandi nga nkusooka kamuyiize kagejje okitegedde kamuyiize kagejje lwaki okamuyiiza muyiize kubanga naawe ssente zo zaagala gwe toyiiya kagejje beera nako matira nako osirike era kyova olaba ababulina batoopingako ssente abayindi balya nnyo emmere ya kamulali ne banywa nnyo amazzi ne bakuta mangu gwe woolira sowaani y'emmere olusozi bwe ruti alyawo 400
kikamulali nanywawo egirasi z'amazzi 2 nakuta wonzika kakati akasanikira kapeni bwaba katopinzeeko sente kutiraawo totukooya otherwise bajja kubatta bannange abaana bawala bino byakuyiga tetudda wano kuleekaana ne muddawo mukuwoza mwasama bino byakuyiga gwe kitenaaba kutuukako. Nze nkugambye abakazi b'abagagga abaana baabwe tebabazzaako azaala 3 beebo era eyasakisidinga mu kuzza ku baana b'omugagga yasirika tosobola na kumanya taata w'abaana ne famire eba tebamanyi. Nze mbabuulira ng'omugagga yakeera ku makya n'agenda ng'egindi n'agulayo ettaka n'afuna omuntu we n'amugamba nti nze nina omukyala naye nze nkufunye nkutadde eno beera eno. Osobola okulya ebirungi bye bayogerako mu Qur'ani, mu Bayibuli, mu Yasaluna, mu Hymns lwakulya musajja w'abandi successfully silently. Naye dda ku social media n'oteekamu obuyimba wenna n'onyeenya olunyuma n'olukunkumula oti bajja kulukubako empi. Nabagamba walya ssente z'omusajja n'ofunayo kano akavubuka katutandisa obuyimba nakumala nakunaaba nga ssente zaani ze walya bw'oti nomala n'odda mu kuyimba nakumala nakunaaba. Nze mbabuulira omukazi asobola okulondola n'amanya n'ennyoko gy'ali. Nze nina omuntu omuwala gwe mmanyi yali abba wa minisita omukyala minisita like 2 years back. Naali omusajja oyo n'amulya ng'omukulu takyatereera waka. Buli bamugira ati abanga zino gundi saketi buleeka bwe bateekako ekizito wanaabuuka tatereera. Ne bamuteekako bambega. Oli n'agenda n'amanya mikwano gye, mu mikwano gye mwe mwava gwe bawa kasente. Awo N'amutwala mu kyalo ky'ewaabwe n'amutuusaayo. Omukyala yagenda wa maama n'amugamba mukadde muwala wo yayagadde bba wange emyaka kati 4 yanyonoonera obufumbo naye mbadde nsaba omugambi nti bye baakamukolerako bimala agende n'ebyo. Bye baakamukolerako maama kirungi n'omulimu ayina agende n'ebyo. Maama ndaba omukutula Okitegedde? Omukazi n'avuga emmotoka ze n'avaayo mu kyalo n'akomawo. Naye omuwala oyo yali mugezi. Yatya. Okumanya yatya. Yakubira omusajja n'amugamba todda tosala todda. Komanje kitegeeza omuntu ng'agenze wamu. Ndekera obuki? Obulamu. Komanje kitegeeza. Ati nedda. Oba omanyi Gomayo omuntu obutajja nagamba gwenze ejja kukwanza ejja kutta just najja n'akugamba bye baakakuwaako. Genda n'ebyo. Naye kati waliwo abantu ng'abo balaba atuuka ku maama n'alaba embeera gy'ali musimu n'akasente yalekawo n'akasente n'akamulekera n'amugamba mukubira omugambe oyogere naye yamulekera akasente yamuwa obukadde 6. naye otebuliika okitegedde tebuliika yabuwa maama yabuya naawe maama obulya kuba toyinza zimugamba nti nedda mukadde obulya naye tebugenda owulira nga sente egenda osanyala dde. Kakati akakodyo kaliwa ku mikwano gino gyali gimwagaliza ku kirungi oba kufa. Enfuna bizibu ku mikwano. Kakati baba n'abasajja 2 be batanyumiza mikwano. Omusajja awooma tebamunyumiza mukwano. Omuntu wo ng'akutwala bulungi nnyo ne mukirira ne mwambuka oyo tebamunyumya. Lya kintu kyo fo obuwoomi sirika. Owookubiri omusajja agaba tebamunyumya.
Tegedde. Awo tewali wa kusatu. Ababa babiri. Sibula tuvewa. Ekitambuza ebintu ensonga ezo bintu bibiri. Buwoomi na ssente. Abo babiri tebabanyumya. N'omulimu. Anti omukazi kati mwekamba buulire gwe tosobola kujja onyumize nga bbaawo wakkola bino nabiri eri abantu nga ye alina omutima ogukebera. Spiritual adventure. Omuntu gwangamba ali bwati wakisimukebera. Jjukira gw'obinyumiza osanga mukazi watu naye bambi talinaako we yali atuuse. Akubamu kimu bibiri mu lubigi ng'asiba. Buli gwafuna akoma mu lubigi kale ate omugambi olina akuyisa n'ekasubi n'agwa n'enaakulabye. Ye tayagala kugendayo. Flyover ayitawo abukambuke. Ate bw'oba olina bbaawo ng'olaba ebirungi byakola birabwako bw'otuula ne banno muwaayirize. Mubbi. Akomawo kiro. Nze mutya banairwa kuba nkuuma baana. Tandise okiraba. Ndiwo lw'abaana. Sinnaje singa si baana bano. Nze mali yagala kanakana kati nalinga nkyali awo ndiwoza kati nenfuna olubuto nze simanyi na kyakola kyankwata na bukwasi no baba bawaayiriza. Omusajja bw'abanga mulungi nga byakola birabwako nga n'omuntu asobola okiraba nti Mukama yakuwa bakube surprise bagambe eno mmwe omulabiro oyo kutambula oyo empisa embikwatudde ABCDEE bane simanyi na kumanya njagalayo omusajja anankwatamu n'empulira emyaka gye mmaze mu bufumbo siwulirangako bamuggyeko ebirowoozo. Mbeere bulungi mweraba.